Mwangwemba wemmere yammwe. Butimu Sindi mwangwe njagala bawa mmere ngenda kwebaka ko yenva mu church. Timu Sindi. Mujemba yake konti za Professor Bajjo. Mbaragandi akakazi kama kemuwagira. Kemususuta kasitani. Ngenda bala kasitani elimu bayimbi. Kasitani. Aka kasajja kasitani. Kauma tutu. Kabinyo. Nakaira wo mubiri. Ne bamba sente kavume nengana. Nengamba kasiba kumasima. Kubanga azendi wa masima. Siri anguzi. Kusitali katunda che yantuma. Katunda byatampadde nga ndi mulamu. Tali bimpera mu ntana. Sina byendigenda nabyo mu ggulu. Nasikaza kutambulira ku mazima. Abagala mu ngoberere. Abasinika binyo musinike. Abayomba muyombe. Naye akakazi kamwe kabi. Akakazi kayina omutima omubi. Akakazi ka bad mind. Kamba we bwino lero mu abantu ankudde. Ngenda bakubira akakazi kamwe. Mbabuli na wati kakona. Kale mera mbwapu coming forever and ever amen. Abana bashiba basse. Bafunya abantu. Bafunya embuto. Olubuto lwa shiba lwa balongo. Ayino mwana no mulenzi. Shiba ayino olubuto lwa balongo. Yesu gakijjo yambadde kala bbiri. Ababadde lugogo mwana bye shiba. Nga mukama amuwadde abalongo. Katonda tawa balongo. Kino so kiragula Bajjo. Shiba batasala balongo ngenda kudduka mu Uganda. Muntu amanga ko mutego sitako ya shiba batasala balongo. Abalongo zendi salongo. Bobango ino mutumo omulungi nga Bajjo. Bobanga tolina bad mind nga shiba. Katonda akuwa balongo kye kirabo kyakuwa. Abalongo bafa waka kata akanyenye kuleka mmwe. Tekasobola kuzala balongo. Kubanga abalongo bobatwa mu lubuto lwa shiba. Tebasobola kujaawo. Kubanga abalongo guba mukisa kufa wa Katonda. Katonda yagaba abalongo. Kati nze jogeranga salongo shiba batasala balongo. Eno live mujijukiranga. Wala birango omuntu wa mutima omulungi nga Bajjo. Nga shiba ngozadde ndi salongo wa minundi mukaga. Abamu bavaamu sibamanje babaziika. Abana bali bakola ekikazi kya baba musomero. Waliwo abali benne nakati. Nze nina abalongo. Nze ndi saba salongo. Kakati ndaba olubuto lwa balongo. Kubanga shiba bwatasala balongo temudanga mukogera nange shiba. Bwatasala balongo temudanga mukumpita Bajjo professor kya professor nche yambudde. Shiba olubuto lwa balongo. Ate ngana babulira bawe. Ngana kubatemera temera shoyo yabadde erugogo. Ngana babulira bibi byakasajja ako akawala na shiba. Twaka kubira simu. Ne timu yaka kasajja akako mutima byaka akakazi. Akasakakazi musajja. Akolu kudio lwakyama. Ngana babulira mpisa zake embi. Ntandise bwino. Kulikati ofo yajuda yabadde shiba. Yesolosesa abantu mutwale gumu kitundu. Abantu abasigadde beru babadde bawere emitwalo ebiri. Yabadde agenda kufuna abantu emitwalo na kitundu. Yaina kushoya kulikati ofo. Era shoye kyagise kyo kandi kipromota kye. Kyabadde n'amaalo. Kyaganyo kulisa polisi. Era shiba omutegesi yandivuddewo n'akawumbi. Lwakobye bino ebitegese bibye byakajja mu business. Ebina amaalo. DPC ne security baade balina ojjira eva ku gulawundi. Naye obusijaga waabwe bakola. Baana baba bossi. Ne batamanya nti ba bossi. Sime babeera mu field. Kati kye bakoze ba bossi. Ne banaga shiba omutima omubi. Ne bagalawo show nga tannawesa abantu balina kufuna. Kubanga omutegesi yasolosesa abantu omutwalo gumu kitundu. Yatunze VIP abantu 13,500 ze milioni 17. Kati utekako gumu 10,000 yatunze tickets abantu omutwalo gumu 10,000 ze milioni nga 2 something. Then notekako ne mesa si yatunda yavuddewo ne milioni nga 6. Naye yandifunya akawumbi singa iti yalina mutima mubi. Singa iti yalaga maanyi ba DPC. Kubanga shiba yalina likodi y'erugogo. Shiba ye namba emu nekuddako wini nuwaji nekuddako layigi. Abantu bali basatu abafuna abantu abatuufu tebabalibanga nza mukasa alifunsi banza alasata Bajjo mukono. Shiba ye namba emu erugogo. Abantu abasigadde ebweru babadde bangi kubagenze munda. Era sheyo shiba eyamukozesa vocal training yetagamuwa kirabo. Shiba yayimbye. Shiba ba amalenga kufuna lubuto alokayimbe. Oba amalenga mufumita balonga alyokayiga ddoboozi. Oba yakola vocal training. Oba yakuse bukuzi. Enyimba ya shiba sijirabangako. Omwana yayimbye nga jo shiba yayimbye okusinga Sindi. Mwabagamba mushiba talina talent. Amasima ga Katonda munjulire. Ababadde lugogo kwe muri kuno yayimbye nga asinga Basindi tamanyi Basindi. For your information, Shiba Sindi yakubira Shiba simu. Namuganga ngenda kufira mu nyumba. Tukole yakabadi. Kali kambyogere. Anti zebampita byogere. Nze misita byogere. Kati atayagala information iva kola ife no ogende. Ate wemba nimba tudanga mukola bana life zange kubanga nze
nzakago mwasigaza ayogera amazima kati kamba we na history ya Bato yali mulabente mukazi wamwe tasima munango mukazi nga afenjala nga akubira manyisi bakayino omutima omulungi nga amukubira simu nga amugamba ntomanyisho obokola mfira njala mu nyumba mpayo ku sente batukole bwetuti ngomukazi agenda kuwa Bato omukazi nga bamuwa milioni 6 omukazi nga shiba promoting omukangayo mwali mu birabye byonna munange mbanga benjogere empora tabawulira kuba professor asomesa mazima professor asomesa mwe butimu sindi ngenda bakuba ngenda bafunya nabagamba nze amude king inde bwino kati kangabe bwino wa kayenje kamwe naye mugenda okufa nga kayenje kakube simu tebonange ndi bubi mfa enjale numa mfira mu nyumba tukoleyo ki ngomanyi shibo mutima go mulungi munenga kama nkwade Bato ngabaka wa milioni 6 ngabaka wa sente shibati yakola kanjogere empola kuba njogera mazima ngamunaye mukazi akirizo kola nako Bato kwanza bisebe na timu ko era mwanda bamwenda nganje wa mayuga na mambuluga ngana mawowolo gonna nakatago munanga akakazi ngabaka wa gundi Bato ngolokazi baruwa milioni 6 zita kwatangako ngalugenda ruzitwala omwala nga tupu promotinga nga tumuteka mu hype omwala bwe yava mu Bato yafuuka ekizibu oyo omwala yali aganya okola ne shobe ne babulu firi bane bamwegayira Jackie nakaba amaziga namugaba munange nakava muri habu nyamba tukolesho ya Serena ne gundi omukazi yali alemeseza bane Bato atenze sirimba zenkolera katonda sikolera mu biyenje bya internet sina kyembagaza kwa muri biyenje buyenje omukazi yongesezayo date za Bato era kali kaganye nga kale uzanga kagendo komya oba ne bako nkolaga omutima gwako omubi omusajja nga muganga nga akwata sente za live band akawa sente kati mtamumpa bila busagala kalabo gamwe sasa wano kumpana zinaze bawa bwino ngenda kubasabula mu emyezi 4 mu butimu abantu ankudde nzana nyini bwino mu Uganda ze nimanyine Museveni kyakola kati nimanyine Roji Museveni jali mukati manyi Roji buli muntu omunene kyali mu Uganda am the king of information mwa abantu ankudde kati kamba kube bwino nyabagamba zemba sobola bwe magama mu the master of violence ne musinika aganyo kati kamba kube mutegechi bayita bajjo akakazi kabaka wa sente za live nga kechanga sente za live nga kazirya omusajja yadamu nasasula buto sente za live era omuntu ali ku live eno mu abanda bamwe nebisatu bwe mbata musima shiba kyabako yanti yabagibonye njala mwe butimu gundi n'abayamba n'abawa Bato ne mukwata ku milioni 6 nga sawa zino mwanda mayindinga shiba ayima moja kufa bubi ekyasinza okunyiza mu byonna organize yategese shiba yakwata simu nga wendi nakubira akawumba tutu nakagamba njagalo joyimbeko kusoya omukwano go shiba eyakuja mu njala yali ekuluma oje tukole sheru gogo akakazi kamugamba no I cannot come bawange yakakomawo njagala nakaba maziga go muntu yenanda bakula live eno tuwerabiranga mukono gwali gukwadde kyakulya shiba yawe ekyokulya akantu kamwe binatembyo gechuni nabawolerezaako twalinga no ya Bitex TV ngaza kazi kamwe nkagalwa talent ate kati shiba ke yafunye talent kafudde munanga kakasanga kagamba sijja kujjayo bawange yakakomawo nino muwa masaji mutwale ko simanyi kunoni vi agenda kuva sawa 10 naye nga munna ategeza show mwena abantu bakula ivone kirungi muri banji oyo muwala shiba yesibye kakazi ako kakola lu show kusikai omuwala nagenda nakawagira bwemba nimba mu commenting wano akakajenye nkule omone kakola show ku Serena omuwala nagenda nakawagira kati kama bile babata bayiti shiba ino mutima omulungi mwana bye collab za wadda bayimbi ba Kristo Panda mwana bye collab za wadda ba Eloni Kisi ndi tasosola ekyasinga okumala mu Bitex obali kuno yasindikira akakazi kamwe message nakakaba munaye tusaba ku drop ya sindiki vocal zewe mvira makato kamwe mwe mukawane kitoba sina katambala ngenda kunyiga ngenda kwatebo nyiga njogere ebyama ka Bitex yakasindikira message nakagamba munaye tusaba ku drop ngaki amani wa uma tuyambe kwa sindiki vocal mwana musoga asidiki voko mwana muto kaga agaka ne message ngera gitekayo kagamba mwe bani asidiki voko yani kagamba ke kachia bani tekamanyi bayimbi kazalawa tekagaliza nze nakapangisa ke nyemeka toka sawa 12 ku machezo ku macha buza ragadi ne munambita Freddy enanga nze njagala kumala kamutima mubi kakati mwe nabanda bakuno bwe muwagira ngo omuntu omutima omubi natasona kuyamba masikini ya asidiki voko akana akatoka kaita ka president baba logami mu bintu mwabanda bakuno tobanga na mutima mubi katonda gwensiza ine ensonga
akebera mutima tasobola ku blessinga muntu alina mutima mubi Katonda inazo bacha akantu kamwe akakumya nga kapoka mingi paka le kalifa olimi lutukula tekalifuna mukisa tekali abakuganja kwa Katonda tekalifuna abantu mitwale ebiri lugogoda ekitundu kibaji yafunya tekali bana mirembe lwa mutima gwako mubi ngaka kulembeze kandi badeka gamba iwero kamu every artist buli mwana ina talent kama na give you drop mwana banga shiba yakai yakula drop yakada kazidiki boko nza kuva we napa kwa kantu kamwe nembelekera kayenje kamwe nembelekera kanyenye nkule kamwe Katonda utakola nsobi yakafula kapu kamingi nakaona olukudi olutono kasaka yamba ne mulaba olukudi Katonda tasobola kugaziza nsalozo tasobola kugaziya memeyo nga toli mulambu lukufu bije bigenda okusindika wanaganyo bije bigenda okuyomba zabapita bajo events one man is ame ayogera amazima ataina mutima mubi show cheri je bakaita kwenda kasaba milioni $2 yake omusajja wa yake yakawa milioni 8 na akagamba nkuwadde sente zino bakagenda kola press conference kamusaba milioni $2 nemwe bintu mwe babaloga mwamugamba malago ogera nkaolana kakasinga shiba obugaga mukirize mugane so ya shiba yabade 80-95% yanyumye siso akola na kaumba tutu kamwe kubati kainache kagenda kola pula yagana kwetuga akazi kabi omusajja nakawa milioni 8 na akaita ku show nakamugamba nyongera milioni 2 za press conference baba tompade milioni 2 za press conference jajikola imagine gwola tegesa kukivulu gwasereka kuna ebinyo bamuli manyo obuntu bwa mitima emibi Katonda tasobola kublessinga ng'olika bad mind because Katonda akebera mutima okusumulula kama omwana omusoga drop kichokanga kali mwalu kulembeze Katonda chofula bayakasiba akantu kamwe kapu kamingi paka ole kalifa kalibera apu kamingi kalifa kapu kamingi no kalikola shaka kalisuka bantu mutwalo kalifuranga abantu 10 kaga kakola lushorwa mwao kati nabye bihumba tutu bigamba musimanye bodi afunyo olubuto nakano kali lubuto oli ayina balongo ate bawa shiba ye promoter we UK yetegeka extras abato katebya mambyogedde kambyogedde nawe shiba wade nkuwagira zina akajja abagamba olubuto lwa Alonixi olubuto lwa shiba silwa Alonixi olubuto lwa shiba yoli omusajja we UK promoter ku mwana bye mu kifadanyi yamukubegwako lya balongo ate abalongo Katonda yogera nange mu kiroto nangamba kampa yo shiba abalongo omwana n'omulenzi bwe muwa abalongo abo nga musasula wa mutima mulungi ku kyakoledde industry ya Uganda kubanga shiba taina bad mind nga kasajja kamwaka kolu kudi olutono akakasajja Katonda yakawa akanyinkuli mwaka labanga kayambudde kubanga Katonda bwamanya nti olina omutima ogutayagaliza bwamanya nti olina omutima omubi ng'akuwa olukudi olutono gwetwanga shiba mweru twanga shiba ayina olususu twanga shiba because ayagaliza muja kuyomba muja kuvuma muja kama nina omutima omubi na yanze nabagamba ndi one man ame kastambera ku mazima nze siwalana sina mulabe naye omuntu bwokola ebikyamu nkubulira amazima that's why God blessed King Shiba yesterday nafuna abantu amazima gakatanga siri mu kuwayiriza gona ono Shiba sina kyenkwagaza bwe mbani funa accident mukona lyambalala Shiba ya China likodi yerugogo abantu abasigadde ebweru babadde banje kusinga babadde munda kipromota kyakankanye engeri kitabade China experience sante nazikiremo okusoloza Shiba je mumulabe mukono je mumulaba mu extra zona sante zona yazifunye rugogo Katonda yabadaga mashiba kankusasule okuleta ba Alonixi okuleta ba Kristo Panda okuba fiki famaika kolabo because aina open heart wala jaje sogede kwa kakayenje kamwe kubanga nze bajo ndi wanu mani ameza ninja kadaka kazako aga Katonda muggulu okuzikula mulambo gwa mama wange nekitanga yebase bajo kumalala agakulukuta akakase munsinga kaga nakakazi kabi bananga akakazi kabi bananga ne bwefa katika ngende kasese omulabe gwange muguwanga ekitibwa ne mugugamba ati omusajja yayogera amazima siwiranga ko busungu sinyiganga ko bwenti bana Uganda muli basiru muli biwumba tutu omuntu wajja nayogera amazima omuntu wajja magakadiza ko nkawalane ko akayalo olukudi olwakyama nasaba biki
Mujana kunkabya amaziga omusajja omukulu. Nina emyaka 3 mwena. Temudamu kunjagaza bukudi bwakyama. Bwe manjagala nkudi njagala asafa. Temumpebuza. Mulekera okusibako ebintu. Mulekera okungamba munakakwata mujja kunkabya amaziga ku live. Mwagala akabe mufuna ekikolimo. Sisobola kasabaga Katonda. Nakigagala bwagazinga fani. Nagaziga ino omutima omubi. Bandaga kazi kabi ngenda kaba. Chokaze mubi. Zaina kufesa ogubi. Ate munkabya. Mufumita amagumba ku mutima. Mufumita amagumba ku mutima munakasaba sesisabangako. Amazima Katonda baba wala batabalungi. Abana batabalungi kyebali. Neka tunagenda bakuba ekikolimo. Buli yangabye munakasaba ne kanyima. Ayima njaga Katonda kolomira bamaziga bekajja maaso. Na bamaziga bekajja maaso. Na maaso gagalo kama omusajja omukuno omwagaza olukudi olutono. Kanize olukudi lwakakasi ndwagasaaki. Zimukatula mukulu abalungi. Nadaba zirifudirwa abusungu bamwe. Negati bantu mwe bakolera ki? Bakolera ki Katonda mugulumbisi mwe? Amazima ga Katonda. Bwe mapayiriza oluntu lwa mwolo muteruina mutima mubi mukama mpa accident ngantuka mukone embalala. Ona kole muli wuuka. Sikasabanga kwa ekintu kinuma. Nina abaana 10. Temuddamu kunsibako oluntu lwa kitundu. Olukudi mwalula banga lwa kitundu. Sisa siri ankodi za bitundu. Ndiye nkodi namba nga zegasa. Mugufese gwango gubi. Nze mukana mukulu sikasabanga kone munyiza. Ngana sima comment munali olukudi. Mama wadde ndi mubina bijja. Naye bana abakazi bene yagala bonna balungi. Banange. Ona kule muri suku kanga kakaza ko mulabye omutima gwako. Nkole ki? Jaga kule kachira mu internet. Akakaza ko ekali bano mukama bata njagala buli muntu alaba live eni olote. Olaba mutima gwa kakaza ko nti gwa mubi. Kajenti ka sitani. Mulabete kaagaliza. Ogameti zebaji mwafunanga kirabo. Ndimala kufanga yichuli. Ne mugamba ogusajja gwayogeranga amazima. Nza sina gwempalana. Oluntu lwa munaliwira wo mubiri. Muna bitimbulo lolo lukazi mwanda banga. Mwana mwanda banga olukazi kasalwa masidiki ko drop olukazi kasalwa ganyo kuyimbira shiba olukazi kasaluzala wabapukami nalukoye ayimba kakaze gwe nebwe fato nzika nga kasidani gwe alisoka munne okufata zika nga munne siri anga kaga Katonda muggulu siri anga lisula kalya sisobola ga Katonda muggulu kakati shoya shiba akazi mnenga kajikodokera nga Shiba mugamba kola vocal training. Era mu yakoze vocal training mwana bichi yakoze. Shiba jo yayimbye ngo musambwa. Era musajja yawa Shiba olubuto webale. Nosolo omusajja go ineme kisa. Wamwera mu ne talent. Shiba yayimbye nga bali hana. Shiba yayimbye nga ba Maria Kale. Shiba yayimbye nga bani. Taka wana erinya lyo muntu. Shiba jo yayimbye. Nga siye Shiba wa bato. Ngali ko rubale. Ngali ke mandwa. Ngali yayimbye kakati ekyaza juze ko Shiba yayimbye nasinga n'olukudirwa mwolo olutono olukazi lwammwe amazima ga Katonda suya Shiba bwaba lubuloga n'olufuma sho ayima ekyaza suya Shiba yoka Shiba nawe kendeza amalo pesa kweta bibawu samu bimanyi bikampala bawusazi no mababawu no babawu babamanya abadongo bibawu sabyo Shiba byayisiza mu byabantu gwedirisa nawe Shiba mudebwa amagezi temuddamu kuwa bibawu sabitamanyi banako nze bajombera kumanyi ga abantu zembera kusaidi abantu bibawu sabyo Shiba byayisiza mu byabantu gwe DPC wa Jinja Road wayisiza mu byabantu agasirikale gako byabantu emiggo chokanga abantu babade peaceful abantu babade peaceful negwe ki DPC namwe gabawu sayima mugenda kufa gasajjabwe kyacha bakubisa abantu emiggo abantu bali mu line mwandi bade mu bagaidinga nakubakuma ne bayingira ne bagenda mu kivulu neka kati mbizimwe mwakubya abantu emigo mwakubye bwaki gwe Uganda police nawe Uganda army bamagate musobola ku magwanga ngabo biwaini mu kubati ya gasi mbwamwe abantu babade peaceful gwa ki DPC wabade ina kukuma abantu bagenda munda omutegesi wa yakumye sente kwa musabye sente nagarambu yayita mbakamaabo bakamaabo bamanyi omulimu gozi to protect law and order bangambye I go to bed kangende kakate kibade kindese wano akakakazi kamwe kayina omutima omubi mukagezeeko gwe kakubire simu ngenda kuwa simu yako okakubire olaba kana akuddamu bulungi bananga akakazi kabi tikagaliza kiki mbulira kiki kakati mbasabide mwe n'omukisa abali kuno njagala mulabe ku mpisa za kanyenye nkulako ate bina Uganda obuzibe malo kubalabula ne malo kubabuusa ne mutegala tebye bagaba bituufu
nga musinika aganyonze ngenze ndi nabbi